Essuula 31. Mukama n'agamba Musa nti woolera eggwanga ly'abaana ba Isirayiri ku Bamidiyaani, oluvannyuma olyoke okuŋŋaanyizibwa eri abantu bo. Musa n'agamba abantu nti mujje mu mmwe abasajja mubawe ebyokulwanyisa olw'entalo, batabaale Midiyaani, okuwoolera eggwanga lya Mukama ku Midiyaani. Munajja ku buli kika 1,000 okubunya ebika byonna ebya Isirayiri, ne mubatuma okutabaala. Awo ne baleeta ku 10,000 za Isirayiri, ku buli kika 1,000, 10,000 mu 12,000 nga balina ebyokulwanyisa olw'entalo. Musa n'abasindika okutabaala, ku buli kika 1,000, bo ne Finekaasi mutabani wa Eriyazaali kabona, okutabaala awamu n'ebintu eby'omu watukuvu n'amakondeera agalawa mu mukono gwe. Ne balwana ne Midiyaani nga Mukama bwe yalagira Musa, ne batta buli musajja. Ne batta bakabaka ba Midiyaani wamu n'abalala abattibwa, Evi ne Lekemu ne Zuuli ne Kuula ne Leeba, bakabaka ba Midiyaani 5, ne Balamu mutabani wa Byoli baamutta n'ekitala. Abaana ba Isirayiri ne banyaga abakazi ba Midiyaani n'abaana baabwe abato, n'ebisibo byabwe byonna, n'embuzi zaabwe zonna, n'ebintu byabwe byonna ne babitwala okuba omunyago, n'ebibuga byabwe byonna mu bifo mwe baasulanga, n'ensiisira zaabwe zonna ne babyokya omuliro. Ne batwala omunyago gwonna ne bye baafuna byonna, obanga bantu obanga nsolo. Ne baleeta omwandu ne bye baafuna n'omunyago eri Musa n'eri Eriyazaali kabona n'eri ekibiina ky'abaana ba Isirayiri, eri olusiisira olwali mu nsenyi za Mowaabu eziri ku Yoludaani e Yeriko. Awo Musa ne Eriyazaali kabona n'abakulu bonna ab'ekibiina ne bafuluma okubasisinkana ebweru w'olusiisira. Musa n'asunguwalira abaami b'eggye, abaami b'10,000 n'abaami b'10,000 abaava mu kuweereza mu lutabaalo. Musa n'abagamba nti abakazi bonna mubawonyezza okufa? Laba, bano be baasobesa abaana ba Isirayiri ku Mukama olw'okuteesa kwa Balamu mu bigambo bya Pyoli. Bw'atyo kawumpuli n'aba ku kibiina kya Mukama. Kale nno kaakano mutte buli musajja ku baana abato, era mutte buli mukazi eyamanya omusajja ng'asula naye. Naye abaana abato ab'obuwala abatamanyanga musajja nga basula naye, mubeewonyeze obutafa. Era musiisire ebweru w'olusiisira ennaku 7, buli eyatta omuntu yenna, era buli eyakoma ku muntu yenna eyattibwa, mwerongoose ku lunaku olwokusatu ne ku lunaku olw'omusanvu, mmwe n'omwandu gwammwe, na buli kyambalo na buli kintu eky'eddiba, n'omulimu gwonna ogw'ebikuzzi by'embuzi, n'ebintu byonna eby'emiti muneerongoosa. Eriyazaali kabona n'agamba abasajja abatabaazi abaatabaala nti lino ly'etteeka ery'ekiragiro Mukama ky'alagidde Musa. Naye zaabu ne ffeeza, ekikomo, ekyuma, ebbaati n'erisasi, buli kintu ekiyinza omuliro munaakiyisa mu muliro ne kiba kirongoofu, naye kinaalongoosebwa n'amazzi ag'okwawula, n'ebyo byonna ebitayinza muliro munaabiyisa mu mazzi. Era mulyoza engoye zammwe ku lunaku olw'omusanvu ne muba balongoofu, oluvannyuma ne mulyoka muyingira mu lusiisira. Mukama n'agamba Musa nti bala omuwendo ogw'omunyago ogwanyagibwa abantu era n'ensolo, gwe ne Eriyazaali kabona n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ez'ekibiina. Mwawulemu omunyago ebitundu 2, eky'abasajja abamanyi entalo abaatabaala n'eky'ekibiina kyonna. Omusolooleze Mukama omusolo ku basajja abatabaaza abaatabaala, buli 5 obulamu bumu, ku bantu ne ku nte ne ku ndogoyi ne ku mbuzi, gujje ku kitundu kyabwe oguwe Eriyazaali kabona okuba ekiweebwayo ekisitulibwa ekya Mukama. Ne ku kitundu eky'abaana ba Isirayiri onojjanga obumu obuggyibwa buli 5 ku bantu, ku nte, ku ndogoyi ne ku mbuzi, ku nsolo zonna, n'obuwa Abaleevi abakuuma ennyumba ya Mukama gye baateresebwa. Musa ne Eriyazaali kabona ne bakola nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ebyokugereka ebyafikkawo ku munyago abasajja abatabaazi gwe baanyaga byali endiga obusiriivu 600 mu 7,750, n'ente 17,200, n'endogoyi 60,100, n'abantu 3,200 okugatta bonna, ku bakazi abatamanyanga musajja nga basula naye. N'ekitundu ekyali ekyaba abaatabaala, omuwendo gwakyo kyali endiga obusiriivu 3 mu 3,750, n'omusolo gwa Mukama ogw'oku ndiga gwali 675, n'ente zaali 3,600, ku ezo omusolo gwa Mukama gwali 72, n'endogoyi zaali 3,500,
Kwezo omusolo gwa Mukama gwali 61, n'abantu baali 106. Kwabo omusolo gwa Mukama gwali abantu 32. Musa n'awa Eriyazaali kabona omusolo, kyekyali ekiweebwayo ekisitulibwa ekya Mukama, nga Mukama bwe yalagira Musa. Musa n'ajja ku kitundu eky'abaana ba Isirayiri, Musa kye yayawula ng'akijja ku basajja abaatabaala. Era ekitundu eky'ekibiina kyali endiga obusiriivu 3 mu 375, n'ente 360, n'endogoyi 305, n'abantu 160. Ku kitundu eky'abaana ba Isirayiri, Musa n'ajja obulamu bumu obuggyibwa ku buli 5 ku bantu era ne ku nsolo, n'abiwa Abaleevi abaakuumanga ennyumba ya Mukama gye baateresebwa, nga Mukama bwe yalagira Musa. N'abaami abaatwala 10,000 ez'omugye, abaami b'10 n'abaami b'10 ne basemberera Musa. Ne bagamba Musa nti, abaddu bo babaze omuwendo gw'abasajja abatabaazi be tutwala, so tekubuzeeko muntu n'omu ku ffe. Era tuleese ekirabo kya Mukama, buli muntu kyafunye, eby'obuyonjo ebya zaabu, emikuufu egy'oku magulu, n'emisagga, empeta eziriko obubonero n'ez'omu matu, n'ebikomo, okutangirira obulamu bwaffe mu maaso ga Mukama. Musa ne Eriyazaali kabona ne babaggyako ezaabu, eby'obuyonjo byonna ebiweese, ne zaabu yonna ey'ekiweebwayo ekisitulibwa kye baawaayo eri Mukama, nga bagiggya ku baami b'10 ne ku baami b'10, yali sekeri 1,675, kubanga abasajja abatabaazi baali beenyagidde ebintu, buli muntu ebibye. Musa ne Eriyazaali kabona ne batwala ezaabu ey'abaami b'10 n'ab'ebikumi ne bagireeta mu weema ey'okusisinkaniramu okuba nga ekijjukizo eri abaana ba Isirayiri mu maaso ga Mukama.